Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Weebale kubanga otugoberera era gwe yasubscribe nga nkwebaza naawe atambulira wamu naffe yonna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno. Ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga ebya Mathias Mpuuga Nsamba ne NUP tebinnaggwa. Buli lukya amafumu gongera okuva ku buli ludda okusobola okubanga bagezaako okudifendinga ku nsonga eziba zoogeddwako opponent. Kyengezaako okutegeeza kye kino. Waiswa olunaku olwaleero avuddeyo n'adifendinga ekibiina kya NUP era n'alabula Mathias Mpuuga Nsamba ku nsonga ezigenda mu maaso ezaali mu kusaasaanya ne ttiimu ye ez'obulimba ku kibiina kya NUP n'okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi nga bwe kyeyoleka kaati era nga kati essaawa zino buli munnayuganda akimanyi nti Mpuuga eyali yeteereddwamu obwesige ku ludda lw'abantu yeenyigira mu buli bw'enguzi. Ate takomye okwo, yeenyigidde mu kusomba ababaka ab'ekibiina kya NUP okubatwala ku ludda luli olunyigiriza ate omuntu wa wansi nabo balye enguzi bave ku mulamwa ogwa struggle ogw'okubanga turivivinga eggwanga lyattu erya Uganda okulaba nga munnansi afuna eddembe n'obwekanya mu nsi ye nga bwe kiteekeddwa okubanga kibeera. Ngenda kuwa katambi ka Alex Wayusa Mufumbiro ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba. Amulabudde n'amugamba nti ekijja ogenda kubanga okyerabirako gwe nga ggwe ojja tuuka n'okwegaana erinnya lyo erya Mathias Mpuuga weeyita Ensamba nga bw'ogenda okubanga owulira mu katambi kano. Mu ngeri y'emu bannamasaka nabo basitudde olutalo nnakinku ku bannamasaka bannaabwe abaagenda ku mukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba mbu baagenda kulya mmere ate ne bajja ne batandika okubanga babakyankalanya mu nkiiko zaabwe oba miitingi zaabwe ze baali bategese abanna NUP abakyali ku mulamwa nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba akagenda ku mukolo oba Thanksgiving gye yalina ng'ennaku z'omwezi 21 akabinja ko kaavaayo ne kagenda ne kakataataganya miitingi ey'abano abakyali ku mulamwa aba NUP abalala. Beekutuddemu ebiwayi, waliwo ttiimu Mpuuga, waliwo ne ttiimu Bobi Wine. Balina bingi nnyo bye boogedde ku nsonga ezo ezigenda mu maaso. Nazo ngenda kubanga nzikuwa bulungi nnyo wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wano wensabira gwe tanaba kubanga osubscribinga okwate ku kigambo subscribe, osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Omalawo kwate mu kide ekyo oteekemu all osobole okubanga otambulira wamu naffe. Ngenda kuwa katambi ka Joel Ssennyonyi, rather deputy spokesperson ow'ekibiina kya NUP omwami Alex Wayusa Mufumbiro ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba ne babbi banne nga kwotwaliramu oba kwotwalizaamu ne speaker wa parliament Triple A. Era kansoke nkuya akatambi kano kaveewo kawulirize bulungi nkomewo nkuwe bannamasaka abeemulugunya ku nsonga za ttiimu Mpuuga. Kuba wali e Kenya emundu weziri bajeti ya security ya Kenya tuweza jigeraganya na ya Uganda. Ruto yakafuna billions ndoza nga nagamba nti sente ze yafuna mu diiru gye yagenda nga agenze ya mu America ze zimu ne Misiri zefuna ne government eri kutaka. Kakati olunaku lugenda kukya olabe nga Mpuuga oyo abadde ayogeza simanye ebitaano ng'emisinde gyatwala nga mabuza egwe Mpuuga ngagamba ani nze Nsamba nga lya Mpuuga alivuddeko naye bwe balisanga Mpuuga Nsamba era oliba muntu y'omu. Take back our money. Temuyinza walabye Lwengo ngono omukyala Anita Among ayimiridde ekisooka bakkiriza nti babadde babba luli bwe mbadde mbyogera nga temuganya nti babbi
naye yagenze n'alaga kubanga eri Kabul Sise Namuju, Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Kamba, Mawanda bonna babaddemu. Kabul ebadde ennyunyunta, tewaliiwo nagamba gwe Munnayuganda mpuliriza ekyekalakasiza ab'e Kenya okuba nti beeyemungude olwo Parliament bagyokyeza Speaker adduse emisinde nga gy'oliraba ku Anita Amongo ng'adduka emisinde, kuba ye Anita Amongo ne bw'alibanga nabagamba nti gwe awandiika ebya namwatulira mu kitabo wandiikamu nti the lavishness of the then speaker, nga tubyogera amazoga bebira by'emmotoka si byo biriwo olwaleero. Ow'e Kenya adduse. Bibadde bigambo bya Deputy Spokesperson ow'ekibiina kya National Unity Platform omwami Alex Waiswa Mufumbiro ng'akutangazaamuko ku nsonga ezo. Simanyi lwaki yeesigamye nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Kenya, but anyway that's how wekigenda okulya Uganda okutandika okubanga kisensera. Nkuwadde video wali ku mukuute gwa Cloud9 Television Uganda awanyinza okuva ka spark akagenda okukwata eggwanga lyonna, olw'ensonga nti abasuubuzi balina kye bazimba kye bafumba wansi eyo, nti singa omusolo gwa IFRIS guba teguggiddwawo nga n'emisolo emirala gikendeezeddwako, ogenda kulaba ekigenda okuba mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kenya twandigyegattako mu ngeri emu oba endala, naye nga ka spark kagenda va awantu watono nnyo, era ngenda kuwa obutambi bwa bannamasaka eyo nga tuvuddeyo. Ngenda kuwa katambi ka bannamasaka osobola okubanga obalaba beemulugunya ku ttiimu Mpuuga ne akavuyo akali e Masaka, era nga bagamba nti kali facilitated by Mathias Mpuuga Nsamba okusobola okulaba nga NUP ekyali ku mulamwa teesegazaayo yadde akafo w'enywa amazzi mu kibuga ky'e Masaka oba mu bitundu ebyetoolodde Masaka. Wuliriza, osooka owulirize akatambi kano owulire bulungi ebikalimu. Butereevu ebigambo ebyo bibadde bivudde mu bannamasaka bennyini, abakulembeze abali ku ground nga bannyonnyola ekituufu ekiriwo mu bitundu bya Masaka ebyenjawulo. Kankakuwe n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo ateyongereyo. Teweerabira kubanga osharinga message esobola okubanga etuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga akakalabiza emirimu gye. Kankakuwe n'oluvannyuma tukomewo tovaawo. Banzeemu ekintu bayita ttiimu Mpuuga kyagenda ne kifubutuka from nowhere. Ffe abakuleeta Masaka buli MP wali yamanyi wekimutuusizza. Ekukoma nsimbi wano gyo baakunga abantu nga bagenda beeyiwa ku ki ku mukolo, naye ekisinga obukulu bannayuganda kye basinga okwagala bakiyita kulya mmere. Y'emmere mwalya, naye kimanyi bulungi temwasigala ku mulamwa gwani gwa Kyagulanyi. Abo abaabakunga mubeere nga mukimanyi abo bali ttiimu ani? Mpuuga. Mpuuga oyo wa NRM. Kyagulanyi takolegana naye. Omusajja oyo nze ndi wala nasinkola kisimukkiririzaamu mubeere nga mukola kinga mwebeereramu. Ekirala ekyatuleetera okutabuka eze buno obutategeerekeka, ffenna tuli ba NUP naye mulimu okwerumaaluma kungi. Omuntu n'abeera nga aba balowooza nti bategeera nnyo. Omanye oluusi nze mbeera mu lwensirika nampita ekintu kikoze kimpitiriddeko. Olwaleero tuteeka meeting wano waliwo twajja mu ya leadership wali ebigasa enkeera ekitanda ne waterekebwayo meeting endala nga kunaliwo Veronica Ndeka mu bibalikulembera. Njagala mbabulire nti kitanda atukalubiriziddwa nnyo tukalubiriziddwa nnyo ekitanda olw'okubeera obukulembeze obwo obulimu ate nga bonna ttiimu Mpuuga. Ensonga z'e Masaka bwe zityo tezinnaba kubanga zitereera, olw'ensonga nti ne Mathias Mpuuga Nsamba agamba alina okweddiza Greater Masaka, wabula n'abali ku mulamwa abakyali emabega wa President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bagamba nti toyina gy'ogenda kubanga weetwalira mu Greater Masaka ng'ow'ekitalo ate nga
wadda dda ku ludda olunyigiriza omuntu wa wansi ng'omukyala wawulidde agambye nti Mpuuga yadda dda ku ludda lwa NRM. Bibadde bigambo bye era nga bingi nnyo byenkyakutuusako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wabaddengawo entalo nnyingi nnyo, okulwanagana kubadde kungi mu bitundu by'e Masaka eby'enjawulo nga ttiimu Mpuuga erwanagana ne ttiimu Bobi Wine. Mbadde nga nzija mbibatuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Ne wali ogwa Cloud9 ekyembasi batuusizzaako wano, osobola ogenda ku Cloud9 n'okisangayo olw'ensonga nti mbeera fixed nnyo ate amawulire gaba mangi nnyo. Wabula ebisinga byengenda okuba nga nkutuusaako, Dean Lubowa Sava yatwaliddwa dda mu mboga z'amateeka era nga bannamateeka ba Joel Ssennyonyi bakikozeeko. Ebyo nno bye bigenda maaso. Sigenda kuba nga nsukka wano olunaku olwaleero, ngenda kusaba oba olina ky'obuuza kiteeke mu comment section tujja kuba nga tukuddamu. Ngenda kusaba osharinga emessage esobole okuba nga etambula, Munnayuganda yenna gy'ali asobole okuba nga amanya ki ekiri ku ground, aleme kuba nga abuzaabuzibwa oba okubeera surprised ku kyonna ekiyinza okugwawo mu bitundu bye oba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, naddala mu ggwanga lyaffe lino e Uganda. Atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi, mweraba.